mu famire temusobola kwenkanankana, tekisoboka. Buli omu aweebwa omukisa ogw'enjawulo, buli omu aweebwa omukisa ogugwe. Wabula endowooza ya buli muntu aweereddwa omukisa mu nju eyo nkulu, kubanga endowooza eyo esalawo oba omukisa ogwo gunaakula oba teguukule. Kakati kankuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba toyina nnyo mu famire yammwe, naye ng'ate gw'osinga omutima omunene, ne wajja wabaawo ensonga nga yakukwatako, yeetaagayo akasente. Musonda akakadde kamu, muli abantu 20 mu famire, musonda akakadde aka, ensonga y'akakadde aka, n'osooka weesisigiriza. Ogenda okulaba abantu tebasonda, teri avaayo, n'ogamba naye bannange ensonga eno y'akakadde, bannange sirina nnyo naye kankwate 3 nsooke ngateekewo. N'okwata emitwalo gyayo n'ogiteeka ku mmeeza. Neebaayo agamba kati keepanka ki, keeraga ki, kalowooza kalina nnyo ssente, naye nga kye wakoze wakikoze mu mutima omulungi, mu ndowooza ennungi, ng'olina ky'oyagala kigguke, ate kigguke mangu. Olumu ng'oyagala ozzeemu ne bannaamaanyi ababadde basirise nabo basituke bongerezeeko, kubanga okutoola tekiva mu kuba nti omuntu alina. Okutoola oba okugaba kiva ku bunene bwa mutima n'omwoyo gw'omuntu oyo. Oli ayinza okuba nga talina nnyo naye ng'omwoyo gwe munene, mumativu, mukkufu, ng'ebintu abikola n'omutima gumu. Oli n'aba ng'alina n'akukulira k'alina, ng'awulira okakwata katoole kagenda kuggwaawo.